Muhoozi. Twagala muwooza tunyonyere lwaki ayagala kutta Besigye. Eno ye tweet eyasookedde ddala eyakoleddwa Lukwago nga drones bbiri zisazeeko amakaage nga zijjudde ab'ebyokwerinda. Waliwo ekyewunyisizza ensi Lukwago ekimukwasizza kimaze okukakasibwa. Bannange General Muhoozi, General Museveni, njagala nsooke nkulage ebigambo bino emboozi eno ogenda kwewuunya nti Lukwago ono ebizze nga byetooloolera ku Dr. Kanokiza Besigye birimu ne kkooti enkulu. Kakati nno bino biwanvuye olwaleero njaga tutunulire emboozi eno. Waliwo drone kigambibwa drone eyasoose okujja okubega. Mujjukira drone eya Enanga eyali omwogezi wa poliisi gye yavaayo n'ategeeza nti bwe yali egenze wa Mwami Kyagulanyi n'ategeeza nti eyo yali munyenye. Kigambibwa nti waliwo drone eyasoose okujja okubega mu Bwengula. Drone eyo ng'eyajja wa Mwami Kyagulanyi ekiro. Kati drone eyo bwe yabuzeewo, drone ez'emmotoka bbiri zasazeeko amakaage. Naye mu kusalako amakaage, Mwami Lukwago yatwitinze nga bw'olabye era nga bwenkulaze. Naye nga bino byonna bivaawa, omusango gwa Dr. Kanokiza Besigye gwaviirako ekkooti enkulu okutumya General Muhoozi Kainerugaba n'ab'ebitongole ebyokwerinda abalala nga kuno kuliko ne State Anthony, is it? Bonna nga balina okujja bennyonnyoleko mu nkwata gye baakwata Besigye. Kakati Alhaji Erias Lukwago abadde musaale nnyo kuba ono y'omu ku balooya aba Dr. Kanokiza Besigye n'ekibiina ekya PFF. Kati kajjamponi avaawa era lwaki bino byonna biri bwe biti? Lwaki bijja biti? Waliwo ebigambo ebyayogeddwa Haji Lukwago byandibanga bino bimuviiriddeko kubeera nga baagala bamulageko nti ffe tuli waggulu wa kkooti. Bannange no ye Uganda mwe tutambulira tubagamba enkya n'eggulu nti abantu bangi bazze bawambibwa, ab'amaanyi n'abatali b'amaanyi. Abantu bazze bakwatibwa, abanene n'abatali banene. Wabula ng'okusirika kususse. Yatuze tubalaga n'amaloboozi mangi nnyo ag'abantu abamu nga bakulu abandivuddeyo okuvumirira ebintu nga bino naye nga be bamu ku babiwagira. Kati gye buvuddeko kkooti ng'emaze okuwa oda okusomoninga General Muhoozi Kainerugaba ono n'abalala abali mu bitongole by'ebyokwerinda, kyandibanga okusinziira ku mawulire ge tufuna agatannakakasibwa bino byekuusa ku bantu bano okulabikako eri ekkooti enkulu. Okitegedde? Kati ng'okwata Lukwago kijja kuzikiza kiri. Wabula Lukwago akwatiddwa atya? Lukwago atwaliddwa wa? Era lwaki akwatiddwa? Nkugambe byatandise ku makya nnyo. Kakati essaawa zino bye njagala nsooke nkulagako ebyo ebimu kubiteeberezebwa okubeera nga byaviddeko Lukwago okwatibwa oba ebitukula amakayi byazaalira ku nsiko ng'amazima gennyini abadde tayinza kubeera nga asimattuka. Kubanga Dr. Kanokiza Besigye kifeefu ono kigambibwa mbu yali ayagala kutta Mwami Museveni n'okuwamba gavumenti. Kati njagala nsooke nkulagako ku bigambo ebimu ebyakakasiddwa ebyaviddeko Lukwago ono okukwatibwa. Hajati Nakalimbe musomi wa Dduwa ntambula naye teweerabira ono yamala edduwa eya buli kala mu bizibu by'Abannayuganda bonna. Vidiyo gimpere ekigalo ebigambo bibi ne byalesa obuzibu. Ise ekiragiro eri ab'ebyokwerinda mu ggwanga nga bakulembeddwamu omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF General Muhoozi Kainerugaba, Kano Peter Ahimbisibwe, Lieutenant Kano Ephraim Byaluhanga ssaako ne Ssaabawolereza wa gavumenti okulabikako mu kkooti babeeko bye bannyonnyola. Bano okutuuka kkooti eno okubayisaako ekiragiro kyaddiridde bannamateeka b'abavunaanibwa okusaba kkooti ebalagire okujja bennyonnyoleko ku ngeri gye bakwatamu abavunaanibwa okuva e Kenya okubaleeta mu Uganda kye bagamba nti kyatyoboola eddembe lyabwe. Justice Waguma agambye nti Muhoozi Kainerugaba alina okwewozaako mu nnaku 7. Kyokka mu kwogerako ne bannamateeka b'abavunaanibwa okuli Erias Lukwago ne Aaron Kiiza batubuulidde nti balina we batuuse ku kutuukiriza ekiragiro kya kkooti okukiwa abayitiddwa mu kkooti nga Ssaabawolereza wa gavumenti ye bamuwadde dda ekiwandiiko kye. Kakati olunaku lwajjo twasobodde okusaavingako atono ejjeri irayo summons
n'ateekako sitampu ye n'omukono Attorney General twamumaliriza ye twamusabiriza katusigaza abasatu General Kaino Lugaba Muhoozi twagala muwooza tunyonyere lwaki ayagala kutta Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutegeevu y'eggulu n'ayogera bino bino kati ebyo tebirina okukwataganya na ofiisi ya Attorney General bino yabyogeranga ye era tumwagala nga ye mwetokale kooti yatugambye tuziweye mulimu abagenda mu ssomero ne basoma okusaavinga ki empapula za kooti omusajja n'abimutwalira ne bagaana okubikola ki okubirisiivye kwakanologinga risiiti nga Attorney General bwe yakoze kubanga bo basoma amateeka bali tebabimanyi ate balinamu n'enjeri y'amagye y'okujooga kati okukwatibwa kwa former mayor Alhaji Erias Lukwago kwongedde obunkenke mu bannayuganda. Jjukira tuzze tubategeeza nti bwe ziba nga diversion zo zigenda gendera ddala mu maaso mpaka omwaka guno lwe gunaggwako. Bwe ziba nga si diversion ennamusa etuuse ku nnyoge. Kati okuwamba abantu kwakyere oluvannyuma lw'okubeera nga Alhaji Erias Lukwago yayogedde ebigambo byonna nga bw'obiwulidde andi abasajja ne batuuka n'okubeera nga bayise ssaabawolereza wa gavumenti okitegedde era ne baba nga bamaze dde okubeera nga bamusaavinga nga basigazizzaayo General Muhoozi Kainerugaba n'omuntu omulala omu. Kati kitegeeza nti essaawa zino General Muhoozi Kainerugaba toyinza kumulabako mu kkooti kubanga abadde alina okubeera nga amusaavinga yawambiddwa. Mu kuwambibwa kwe kati kwe tutunuulidde era kyekiddako oluvannyuma lwa bino okubeera nga bibaddewo ono ng'amaze okubeera nga awambibwa nga atwaliddwa ab'ebitongole by'okwerinda mu mmotoka eza drone ngera bazze nga bakola ne ku bantu abalala bonna abo abaabuzibwawo ne bataddamu okubwako kya mulubaale bepo n'abo abaabuzibwawo oluvannyuma ne balabwa ne bazuulwa bepo n'abo abaabuzibwawo oluvannyuma ne bafundikira nga bafudde nga basanze mirambo. Kaakati nno bino byonna bitambula bwe biti General Muhoozi Kainerugaba yasamoningiddwa kkooti ejje ennyonnyole. Wabula ono jjukira yavaayo n'ategeeza nti kebe paaliyamenti eyawano bano biyenje tayagala kuddamu kulira nga bakoona ku linnya lye nti ate kino General Muhoozi mbu bamuyita mu paaliyamenti. Bwe kiba nga paaliyamenti yemu ku ssiga eddene oba eryokusatu mu ggwanga Uganda nga lyatuuka okubeera nga limusamoninga n'aliddamu ng'aga nti bano bonna bakuba bakubi bakkerere tebalina mulamwa tebalina kiddako. Era ono kitegeeza asobola n'okubeera nga ajjawo paaliyamenti. Wabula Lukwago ono azze abonaabona nnyo si kati. Njagala ojjukira olunaku Lukwago lwe yabonaabona ne batuuka n'okumunyiga obusolo. Lord Mayor Salongo Erias Lukwago ategeeza nti zabadde ssaawa 11 ez'okumakya poliisi ne yeebungulula amaka ge wakaliganga kino kyatisizza nnyo abaana be abadde bagenda ku ssomero. Abaana baakubye emiranga ne bajaza emmotoka nga balowooza mwindi kakati n'abaana ne babeera traumatized. Obudde olwakedde kyamuwalizza okujja okubuuza abasikale kye babadde bakola kye batamunnyonnyodde. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olubadde Katonga Road ategeeza nti yabadde agezaako okunnyonnyola bannamawulire poliisi yabadde edumirwa DPC wa Odi Kampala Grace Nyangoma nemukwata. Lukwago agamba nti kyamwewunyisiza okulaba ng'abantu abayise bakifeesi bamukwata ne bamunyiga ebitundu bye ebyekyama n'okumukubagako ne mu lubuto n'ensambagere. balina engalo engomongoza babeera batrainingibwa engeri gye bangwiridde ne bakuba wansi ku lubuto n'okukka wansi ku bifo bino ebiri sensitive. Embeera yabadde ng'obulamu buweddewo simanyi bwe nyinza kunnyonnyola bulungi obwo bwe nayiseemu akaseera ako bwe bantuusizzaako. Ate jjukira nabadde njogera nga ndi eno nabannamawulire ono naava eno mu bbanga nga nangwira mu mbeera nga simanyi nakiriwo oba kiki kigendererwa kyeki kakati nga so ndi mweraliikirivu simanyi bulabe kibu bantusizza ku bulamu bwange okutuusa nga nfunye ripooti y'abadokita. Oluvannyuma yateekeddwa mu mmotoka ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi ya Kira Division n'oluvannyuma n'atwalibwa e Naggalama gye yasiibye nga yateereddwa akakalu ka poliisi wabula ng'agamba nti siwakuddayo kweripooti nga kubanga talina musango. Bakuteekamu mu katimba bwoti
bayawulamu paati emu kati paati endala we bateeka bano bagunzi kati ogenda bigunzi my god nga bikifeesi byotudde nabyo bwebiti biringa ebitwala ensolo enkambwe biringa ebitwala ekyonziira akaseera kenamaze mu kimotoka kino nga nsayinize nti kama kibuba kyeyantegekera obulamu bwange okukoma wano tewali kyakola. Lukwago era alaze kkooti ye gye baayuzizza n'ategeeza nti amaze okutwala poliisi mu kkooti okumuliyirira olwo ebyamutuusiddwako. Kulaba nti batakangavula abantu abo baleese n'okwetonda ate ne Jeno Kayihura ne banne okwetonda olw'ebikolwa ebyo n'okuddirira. Omusirikale we yakubiddwa agambye nti kyennyamiza okulaba ng'abantu abamu obukumi ate be bamu era abakubye omusirikale waabwe. Kakati ekibabeezesa ewange kunkuuma si kirala kyonna. Kakati balaba omuntu gwe bazze okukuuma n'amaka ge bituusibwako obulabe bavaayo balabe ekigenda mu maaso bakubye basajja battu ng'ate ababibakolako bakifeesa abaleeteddwa poliisi. Poliisi yennyini nga ye yaleeta abakuumye wakawa kati n'obuunya tuli mu ggwanga kiri. Wabula agamba nti bino byonna ebimukolebwako baakusigala nga bagenda mu maaso n'okulwanyisa effugabbi. Abo bonna batusizaako ebikolwa eby'effujjo eby'ekko nga balowooza banaatuterebula tujja genda mu maaso kulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Bo bakansala okuli Michael Ziggo owa Kawempe South alumiriza poliisi okumulumba ekiro ne bali ebintu bye byonna ne bamutwala ku poliisi ya kiro oluvannyuma ne bamutwala e Naggalama. Ne batankola ennyumba yonna n'abasirikale bakakana okulya emigaati gyange gyali ku dayiningi ne banywa amata g'abaana bange. Ziggo agamba naye agenda mu kkooti olwa poliisi okumulumba ewuwe nga talina kiragiro kya poliisi ekibakkiriza okwaza. Nga tewali musango tuvunaaniddwa ne batadde buti kiyumba anaagwa nti kati mugende waka. Joseph Setimba ne Shamsad Nalujja bakusekidde guli lino ku Abukede TV. Wabula nga wadde bino byonna bitambula bwe bitera nga bigenda mu maaso saagala weerabire nti Abaganda be basinze okufuuka tageti ennene mu bino byolaba ebitambula ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Abasinga okubonaabona, abasinga okusibibwa, abasinga okutulugunyizibwa bepo n'abo abamu ne batuuka n'okubeera nga bakwatibwa mu makomera ne bawangalirayo emyaka n'ebisiibo. Abasinga babapiikinga wano mu Buganda. Bw'oba otunulidde ku percentage abantu abasinga okubeera mu makomera abangi Baganda oba bakwatibwa mu Buganda. Abantu abasinze okubeera nga oba oliawo bakubwa amasasi ne battibwa oba Baganda oba si Baganda, ebikolwa ebyo babibatuusizaako mu Buganda. Ogiyita Central, kale kyonna kye kiri naye babakubira mu Buganda. Teeka ku minzaani abantu abazze nga bakubwa amasasi ne bafundikira nga battiddwa bepo n'abo amuli abaasimatuka nga Jeno Katumba Wamala bonna babatagetinga bali mu Buganda. Tebabatagetinga nga bali bweru wa Buganda wabula nga bali mu Buganda oba mu Central. Nkugambye oba yattibwa mu Buganda oba si Muganda babakubira wano mu Buganda mu Central. Kakati abantu abamu abasinga n'okugobwa ku bibanja ku mataka gaabwe okusengulwa Central oba giyite Buganda. Omukyalo ono Betty Kametulirahamwe yabadde IGG wa gavumenti abadde kalisoleso wa gavumenti alipoota namutayika gye yakola mwagiwulira. Ono mwe yategeereza nti gavumenti erina omulimu munene nnyo ogw'okulwanyisa obukenuzi obuli bw'enguzi obulabbayi, kubanga ono yategeeza nti waliwo obuwumbi n'obuwumbi obubbibwa mu bitongole bya gavumenti buli mwaka oguyitawo. Buno tosobola na kubeera nga obubala. Jjukira nti ono yali alina ekibiina kyalimu ayita adda ku saidi ya gavumenti n'afuuka wa NRM n'afuna n'omulimu. Wabula ng'ate wenjogerera kakati ono yamala dda okugobwa ku bwa IGG ne bateekako Dr. Aisha. Era essaawa zino ono sijja kulimba nti ali wano naye nga yamala dda okubeera ng'awummuzibwa. Wabula ebimu ku bigambo bye yayogera emyaka 17 emabega byewuunyisa ensi, byawawaza ensi, nga saagala oveewo nga tobiwulidde, kubanga nabagamba nti amaanyi g'emmundu kyekimu ku bikyusa Abannayuganda ne batuuka okuwagira ebikolwa bye batandiwagidde na mitima gyabwe. Ne mbagamba nti ebikolwa eby'amaanyi aga ssente bye bimu ku bikolwa ebituuka okufuula Bannayuganda oba oliawo
abatalaba bikyamu bigenda maaso mu nsi yaabwe ne batuuka okubeera nga babiwolereza n'okubeera nga bakolera oyo oba oli awo gwe bagamba nti ate yakulembedde mu bikyamu bikolwa ebikyamu ebyo kubanga ababikola ng'akulembedde eggwanga lino mwami Museveni ye tabafaako tabagambako kati ng'abali b'enguzi yavayo n'ategeeza nti abo mbalaba wano naye ekirungi ssente bazibba bazisipendinga wano abo mubaleke bayinza n'okusuula gavumenti nga mwami Museveni ayogera ebigambo bino kati bannayuganda abaganda abagoba ku ttaka mu Buganda ne basengulibwa eyo mu bitundu by'omu maserengeta g'eggwanga erya Uganda njagala owulirize bwe baatuuka eyo nayo ne bagobwayo bagenda okudda ewaabwe mu Buganda nayo ne babagamba temukyalinawo kifo wano byonna byayogerwani myaka 17 mabega wabula eno ye Uganda ekulembera John Yoweri Kaguta Museveni ne babasindiikiriza ndowooza ebyapa ng'enkumi nnya kakati bye bakakola ki bye bakasindiikiriza nti abaganda muveewa muve Bunyoro bwe batuuka e Buganda gye baleka ettaka lyabwe bwe kubeerako abasenze bateeka etteeka ligamba togobaako ki musenze eri gye balina ettaka abasenze baabawa ssente bakole ki bakugobe gwenna nnyini ttaka kakati bwedduka eno ewammwe ate nga bagamba abasenze abali ku ttaka nti tokola ki nti tovaako bw'oba oyagala tovaako beerako okole byonna by'oyagala oba ozimba goloofa oba olima mwanyiza sente meka osasule oluki osasule olukumi tulabe kyanakola ki kyanakugamba eri ankole omulangira Barije John Barije omulangira w'enkole yalina ettaka lye era akyali nga kuliko abasenze bamusasula biliyoni 3.5 biliyoni sente zaffe zaki ez'omusolo nti aleke abasenze abalaala bakole ki bo bakira bakyakola emirimu gyabwe ku ttaka contradiction ngira bannange amateeka bwe gakola emirundi 3 mu ggwanga lyerimu ebuluuli bagamba sente ziizo za gavumenti mugoba abaganda bakole ki baveeyo ku busente obutono ennyo bwe butuukaana abaganda nti bane kati njagala ttaka lyane togobaako bantu bataddewo ne babona fayiti kasitoba nga bamusangako ettaka ki lirye akuwa 10,000 otambulire okwo eri ankole omulangira bamuwadde obuwumbi kumeka obuwumbi 3 nti aleke abanyankole bakole ki kwega contradiction efaanana bwetyo yembeera gye tukola ki yembeera gye tulimu kati bw'otuuka okuwulira bino byonna ebitambula bwe biti ebigenda mu maaso bwe biti munda mu gavumenti wano oba mu nsi yo Uganda bw'obanga oli eyo okyalowooza nti tuliko byakuliisa bijanjalo mpiso oba kunyumyamu bunyumya kati mukwano gwange oli mu kifo kikyamu era olimba nnyo w'otuukira okulaba ng'omuntu akulira oludda oluvuganya gavumenti munda mu ggwanga erya Uganda mwami Kyagulanyi aliira ku nsiko okumala emyezi 3 mirambirira mukyala we yawambibwa n'akolebwako ebikolobero byonna bye mwalaba ebyagenda mu maaso n'atuuka okubeera ng'onatuuka ne mu ddwaliro nawe bw'ekitanda ensambya era kipayopayo n'afundikira ng'addusiddwa ng'afulumiziddwa eggwanga erya Uganda olwava mu ddwaliro amaka g'ono mwami Kyagulanyi gaasalibwako ab'ebitongole ebyokwerinda era baamala emyezi egiwerako ng'abantu kababeere baŋŋanda ze kababeere baganda be kababeere bannyina tebakkirizibwa kusala mu maka ga mwami Kyagulanyi wabula nga poliisi buli lunaku olukya evaayo ne yeegaana nti maka ga mwami Kyagulanyi tewali muntu n'omu aliyo nga mukwata mmundu wabula ate abali mu maka nga bagamba geetooloddwa bamukwata mmundu n'abantu ab'enjawulo abaagezangako okukyalira amaka gano baalemesebwa nga ate bamukwata mmundu kakati ng'akulidde oluvuganya gavumenti mu Uganda akakiddwa awaliriziddwa okufulumizibwa eggwanga erya Uganda n'agenda ebweru n'abeera nga agenda okubeera nga alwana okulaba nga akomawo ne pulaani B oba oli abamu gye bagamba nti yadduka n'agenda mu buwaŋŋanguse nga naguno gwakataddanga wabula nga yasuubiza nti essaawa yonna akomawo kaakati nno Dr. Kizza Besigye yandibadde nga owookubiri ng'ali munda era ng'ono emisango egimuvunaanibwa mulimu n'okutta General Yoweri Kaguta Museveni n'okuwamba gavumenti kaakati nga ne balooyazi oba bannamateeka abandibadde bawolereza omuntu ono ate ye ali mu kkomera batandise okuwambibwa omu ku omu. Jjuke twasooka kulaba omu munnamateeka eyavudde munda mu ggwanga erya Kenya
eyagobwa n'asooka n'addizibwayo e Kenya wabula oluvannyuma ono yakomawo kaakati ng'ate wenjogerera nti mwami Kyagulanyi akyaliyo munda mu ggwanga erya Amerika wabula ng'ono enteekateeka ze ez'okkomawo e Uganda mpaawo azimanyi butereevu mu butuufu bwazo nze naawe wadde nga ye asuubiza nti ekya n'eggulu nze no sajja mu buwaŋŋanguse wabula najja ku mirimu gya ggwanga egy'ebweru bwe banga okujjako Museveni nga ndi mu Uganda kyagaana kanzireko mu buwaŋŋanguse nsinzireko ebunaayira ngezeko ku polisi zino eza foreign policy bwe banga domestic ekyaganye kati kankose ku foreign policy zijjeko Museveni ndabe kaka tulindirire tulinze tulabe ddala kino kinaatuukirira ekya foreign policy bwe kibange waka protestive vote giyagezaako okuyitamu eno yagaana era nga yalemesebwa wano abantu ne balema okukola omulimu gwabwe bwe yali abagambye okukola kakati n'agenda ebweru alwane ng'asinzira ebweru externally oba external force eno oba foreign policy zino zinaakola okujjako mwami Museveni nga bonna abamuvuganya balajana balwana kati ngenda kutwalako mu bigambo by'ogenda okwewuunya ennyo nga nkujja wa Hajati Nakalembe mu mbeera bweti. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. So n'ekirala waliwo ndowooza abalowooza nti okuvuganya ku bwa pulezidenti ne Nakyemalira nti kintu kyakusanyukiramu n'olwekyo kintu kyakulwanira tekiri kuvuganya Nakyemalira omumalirivu ng'ono mwami Museveni kyetaaga kwewaayo kuwaayo obulamu ng'omanyi nti onoofa onoolama byombi byenkana era nze mbategeeza we nasalawo eri 2 nti kati kanyingire ekiwanja kanyingire ekisaawo tulwane nasooka kuyita famire yange ne mbategeeza nti nsazeewo okubaleetera mutawaana kubanga eno gyenyingidde mutawaana tegujja kuba gwange nzekka nammwe ngubaleetedde n'olwekyo nja kutegeera singa temumpagira sijja kukitwala bubi kubanga kyengenda okukola kyentandise kati kyakubatuusaako obuzibu era bonna babadde wabweru w'eggwanga nga badduse bali mu buwaŋŋanguse omu ali mu ntaana kulwanyisa Nakyemalira si kyakuzannya so eyo tuvuddeyo kutuusa 2016 era njagala abantu mutegeere nti n'abagezaako abalala we bali mu tawuni muno teri akyayagala kugezaako lwaki kubanga si byangu eyagezaako yenna yagezaako mbuzi mwami Bwanika gwe simanyi kyamba kye naye ngeri yabadde agezezaako kati emirundi esatu naye abagezaako bonna Maawo yagezaako mwami Bidandi yagezaako Betty Kamya yeyo mu gavumenti n'abalala bonna si kyangu n'olwekyo nze si kyekintu nti nsanyuse ndwana nnyo mbeere candidate kulwana ne mwami Museveni tekiriyo ayagala okulwana ne mwami Museveni yenna naye nga kulwana si birala nakugambye nti n'embabazi singa yajjanga mu lwanyi oba oli awo nandimuwagidde naye saamulabamu bulwanyi ng'agamba nti yamanyi ngeri gy'anaakuumamu akalulu onookakuuma oti naye mugamba ntegeeza bw'obanga obyoyogerako byakalulu ebitategerekeka ebirala sijja kukuwagira genda feka tweyingirire tutuwane so anaayingira kulwana yenna amuwagira sina mukalulu n'enkya
nagambye nti olutalo sinze nno kulukulembera era sikyakwenyumirizaamu okukulembera lutalo. Nagambye walk to work sinze nali mukulembera. Ayagala okulwana okujja ku Museveni. Ajjemu okulwanyisa Museveni ate kulwana nani? Ayagala okujja kulwanya kulaba nti obuyinza bw'abantu obwawambibwa mundu yenna ajjemu wagire. Era nakugambye nti nina ekirowoozo. Kubanga nakugambye nti bino byonna obadde obuuza bano lwaki tebali mu gavumenti biki. Naye nkugambye waliwo eyagambye nti tetwayogera. Kubanga gwe bakyaza. Waliwo eyagambye nti saayogera naye. Mulabe. Mulabe teri omuganda wange Bobi Wine njogedde naye emirundi mingi. Era naye akikakasaza abadde akyogera titusinkana twogera era ebingi tukaanya. Nature People's Government teri kyesamutegeeza. So kaakati nno bino byonna ebigambo bya Dr. Kano Kizza Besigye eyasookera ddala okulaga amaanyi ng'oggyeko Nasantege Ssebaggala nti okuggyako Mwami Museveni kyali kisobokera ddala, wabula ono yafundikira asibiddwa. Era nga waliwo n'abamu abali mu gavumenti abava ne bakakasa nti emirundi egiwerako nga Besigye ono nga tuyise mu kalulu mbu yali asobolera ddala okubeera nga alangirirwa ng'omuwanguzi, wabula olw'okubanga akakiiko k'ebyokulonda ate akalonda ye Mwami Museveni nga kiba kizibu nnyo okulangirira omuntu oyo oba oliawo abafunye obululu obw'omuzinzi gye buvuddeko. Mwami Kyagulanyi alumiriza agamba ono yawangulira ddala Mwami Museveni n'amukuba ekigo n'enkoona n'enywa ne kampeyini twazirabanga nga Namungi ne Namungi w'omuntu akuŋŋaanira ku Mwami Kyagulanyi okuva e Bule n'eBweya, abataweebwanga ssente, abaatambulanga eŋŋendo, abaakubwanga tiyagaasi, mulimu n'abaakubwa amasasi, abaatomerwa emmotoka ez'abakuumaddembe ne batuuka n'okubeera nga battibwa, wabula abantu ne basigala nga buliraale Mwami Kyagulanyi gy'alaga bajja ne bajjula ne babooga. Era nga n'ebifo ebimu ono yalemesebwa n'okubeera ng'agenda okubayo kampeyini olw'okubanga bakuumaddembe baakiraba nti Namungi ne Namungi w'omuntu yali asusse. Kaakati bino byonna bw'obigattagatta okusinziira ku laale ze tuwalaba, Namungi ne Namungi w'omuntu eyawulirizanga message ya Mwami Kyagulanyi bw'obanga obitadde mu kulonda, automatically ono yali asobola okubeera ng'awangula n'ebitundu nga 7 ku buli 100. Wadde nga mu kulangirira byakyuka, akakiiko k'ebyokulonda akakulira Dr. Simon Engineer Byabakama kaagamba mbono Mwami Kyagulanyi yali akutte ekyokubiri nga tewali muntu n'omu yali asobola kubeera ng'akimugjamu ekyokubiri. Kati wadde bino byonna weebiri nga bigenda mu maaso, ebbanja erya Uganda lyebangibwa lyongera okweraliikiriza n'okwennyamiza ensi, naddala abo abategera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olw'eggulo twakoze katambi kano. Muganda wange Nikolai wali e Dubai guwaŋŋambye nti ebigambo bino tewabitegedde, ne ŋŋamba kambikomyewo mu kifo ky'okubikunnyonnyola nkuteere ddala ku lubaawo omusajja wuno Profesa akunnyonnyole nti buli Munnayuganda gw'olaba essaawa zino abanjibwa obukadde 2,600 okusinziira ku bbanja eryawolebwa eggwanga erya Uganda, nga si ggwe wali ewola wabula nga gavumenti yeewola ku ggwe. Kyokka nga ne mu mbalirira eno eyafulumye ddaba ate era eggwanga erya Uganda bwe ligenda okwongera okwewolayo obuse obuyitirivu ennyo, nga kitegeeza nti ebbanja ly'olina ligenda kwongera okubeera nga lirinnya. Kitegeeza nti otunatuukira ate mu mbalirira ey'omwaka ogujja wandibanga Munnayuganda abanjibwa 2,600,000 ogenze ddala ku 2,000,000 nga mu 7,000 n'okusoba, wadde nga ate waliwo ezigenda okusasulwako oba oliawo ebbanja likendeere, naye ate waliwo ezigenda okwewolebwa, nga kitegeeza bwe weewola ennyingi ate n'osasula entono ebbanja liba terikendedde wabula lirinnya bulinnyi buli lukya. Kati nga bino byonna Bannayuganda mwe mwolekedde okubeera nga musasula ssente zino kinnoomu ku kinnoomu, oba oyagala oba tuyagala, nga ne bw'onoogamba tojja kuzisasula bajja kuteeka omusolo ku kyogula kyonna, essente ezo baziggyeko mbu bazisasule. Wabula bino bye njagala owulire ku nsonga eno ate nkomewo. Uganda ebanjibwa approximately 130 trillion. Uganda bagibanja 130 trillions. Kakati Bannayuganda bali milioni 5, 50 millions. Ekitegeeza bw'odividinga buli Munnayuganda bamubanja emiliyoni 2
mu emitwalo 60 buli munnayuganda gwe nange wadde Uganda ebanjibwa trillion 130 tejja sobola zisasula zonna mulundi gumu era nga bwe nkugambye nti obanjibwa million 2.60 nawe ngolaba kinene gavumenti egenda kwatako trillion 33 n'obutundutundu buna zino trillion z'ensimbi zegenda osasula kuli nebbanja erye trillion 130 ekitegeeza nti this financial year togenda sasula million 2.60 bakusaliddeko mu kifo ky'okusasula ebbanja lino lyonna eribanjibwa Uganda gavumenti egenda sasulako trillion 33 ekitegeeza ku bantu miliyoni 5 abali mu Uganda buli omu ajja kuba yeetaagisa okusasulayo emitwalo 66 at least ko zino ntonoko. Now waliwo abagamba tetujja kuzisasula banaazensika mu nsawo tetugenda kukaayanya ono omukulu ajja zikujjako lwampaka oyagala toyagala so bw'ona agenda okugula seminti nga bongeddeyongeddemu akantu omukulu ono yagenda otwala ssente ezo tulyoke tusasule ebbanja okitegedde 80% of the budget is going to be funded domestically kituyita domestic funding mu abasoma economics mukimanyi domestic funding kitegeeza ssente ziva mu bannayuganda zinaba zifiseewo zive mu external funding. Budget ya Uganda eri mu trillion 84.4 trillion yeno budget so budget etegeeza ssente ze twetaaga okuddukanya Uganda buno bwa busente ku muntu nga Elon Musk obugagga bwe buli mu 1.1 trillion US dollars fe tunoonya 84 trillion Ugandan shillings Elon Musk aina 1.1 US trillion dollars so he's a trillionaire, he's the only trillionaire kakati buno bwa busente ku ye just why abazungu nabo tulina bakwata obulungi kubanga pesente ze tunoonya ate ye oli aziinanga muntu omu kino kye mbadde ngamba gavumenti esazeewo okuggyako trillion 33 n'obutundutundu buna ku zino ssente gavumenti zeenoonya zino gavumenti teziina bino byonna betuwogera this is projected planning tewali gavumenti kyeyina gavumenti bw'emala okufuna trillion 84 egenda kuggyako trillion 33 esasule ebbanja so this is like 40% so ebitundu 4 ku buli 100 ku ssente gavumenti zeyeetaaga mu national budget egenda sasula amabanja gawedde trillion 12 zigenda sasula interest gegaba amagoba so trillion 12 zigenda sasula magoba agali mu bbanja nga tetunnakwata ku bbanja oba munfuna omuntu bwakuwola emitwalo 5 n'agamba nti ojja kunnyongeramu 5 kati gwe n'otuuka essaawa z'olina okumuddiza ssente naye ng'olinako 5 kati kye tuliko wano so tetugenda ku trillion 12 tezigenda sasula bbanja trillion 12 zigenda sasula magoba agali mu bbanja oba munfuna gavumenti egenda kuddamu yeewole trillion 11 ku bannansi kyetuta domestic borrowing ebbanja tuba tulikendezeza kusima ba mukiraba butumala okusasula amagoba agali mu bbanja trillion 12 tugenda kwewola trillion 11 okuva mu bannayuganda mu kituyita domestic borrowing oba internal borrowing ebbanja lisobole okukendeerako tugenda kwewola tusobole okusasula ebbanja sitole ya gavumenti engeri giyawambamu WBS okuva ku mwami Sagodo ne wava muno ne bagitunda nti sitole eno yabakutteko nnyo naye ate wuulira na bino ebinyiiza nti gavumenti ya General Museveni nga emaze okutunda nakusoose n'enkutegeeza nti omwaka gwennyini gwe batunda WBS nga bagamba Sagodo ne wava muno alemereddwa okusasula bilioni 7 URA emisolo gavumenti ya General Museveni ngegenda ku directive ya General Museveni mwennyini ekiragiro kye yasonyiwa abagwira omwaka gwennyini ogwo mu budget ya 2015-2016 yasonyiwa ba investor bayita ba investor bana abagwira bilioni 999.8 nga zino yazibasonyiwa bw'ogatta amataka ge yabawa ab'obwerere n'emisolo ge bataasasula kati ekyongo kimaze ate bwe baamala ne bajja omwaka ogwaddako 2018 Parliament ya Uganda ennaku z'omwezi nga 18 Desemba yayisa okusaba kwa Minister of Finance ng'ekitongole kya Uganda Investment Authority ekitongole kikola ku nsonga z'abamusiga nsimbi kyateekayo okusaba nga kyagala kyewole bilioni 910 z'emitwalo gya dola ze milioni za dola 246 ng'era ssente zino bilioni 910
Uganda Investment Authority ekutegeeza bazeewola bazongere mu ttaka ery'Ennamanvu Industrial Park lye bagabira obwereere ba investor ng'ate Gadoni wava munno ye tebamuwa ttaka lya bwereere. Obadde okimanyi ekyo? Era Paalamenti ya Uganda yayisa okusaba kuno. Omukulu gwe bayitanga Ajja ngono ye yali Executive Director wa Uganda Investment Authority yategeeza Paalamenti nti beetaaga bafune ssente zino nga bye bagenda ozikozesa kwongera value ku ttaka lye bagenda okuwa ba investor obwereere Ennamanvu. Bateekemu amazzi, bakole enguudo ennungi ennyo, amasannyalaze, buli kimu, amazzi, okola emyala na buli kimu. Naye nga bino bye bateekako ettaka lye bateekako essente zino bamala ne baligabira bwereere ba investor. Ate bamala odigabira obwereere ne ba investor bano ne babawa ebbeetu nti bamala emyaka 10 nga bakola naye nga tebasasula misolo. Obadde okimanyi? Naye nga mu na Uganda Gadoni wava munno ateetaaga ttaka lya bwereere, gwe mutaawa ttaka lya bwereere, gwe mutaasonyiwa nti gwe kola emyaka 10 nga tosasula, gwe mutaakolera nguudo na biki byonna byonna, ye baamuggalawo bizinesi ye ne bagitunda. Obadde okimanyi? Ekitongole kya World Bank kyawakanya enkola ne kigamba teri mu nsi yonna yonna weeri, ne bagamba kijja kitya nsi kyesobola okuyita ba investor n'obawa ettaka lya bwereere ate n'omala ettaka lino n'oliteekamu ssente billions and billions of shillings. Ezo ssente bazeewola e Bungereza era zajja 2019 mu January awo bazeewola mu banka bagita UK Export Finance e Bungereza ne bazongera mu ttaka lye baweera abantu obwereere nga gwe bataawa ttaka lya bwereere ye batunda ebintu bye. Ebitongole bingi ebikola ku nsonga z'ebyensimbi ne bizinesi byawakanya kino, omuli n'ekitongole bakiyita Global Tax Justice ne bagamba kino tekirina wonna we kiri era kigenda kukosa baaki ba local investors olw'ensonga ogambye bano booleeta okuva ebweru obawadde ettaka lya bwereere, buli kimu kya bwereere, bamale bakole emyaka 10 nga tebasasula misolo ate bakompitinge na bana abaliwo. Kati tebasobola, kitegeeza kampani z'abannansi oba ogenda zisuula. Tebaawuliriza. Kati amabanja ge mwawulidde mu paala jonga basoma budget bilioni ka trillion, tuli mu trillion 13 n'omusobyo ze batubanja, gavumenti yeewola ssente nga tezeewola kututeeka mu ffe bannansi, ezeewola kuteeka mu bagwira. Obadde okimanyi trillion ezo nkuwadde ekyokulabirako 2019 Parliament ya Uganda 18 Parliament ya Uganda yayisa ssente ezo era ne bazikola kini gavumenti nezifuna. Tetulina wantu gwe weebuuze gavumenti kiki kyebeeruubirira nga okuva ku World Bank ebitongole bya wano n'omuli ne UR ebawakanyiza ekintu ekyokuwa abantu ettaka ly'obwereere ate ne muliteekamu ssente naye gavumenti esigala ng'ekikola. Gavumenti efunirawa obadde tokimanyi. Abasajja bano tebakyalina busobozi kukweka ssente wabweru wa ggwanga, kati bagenda ebweru eyo ne bafuna buinvesita buno ne babuleeta wano ne babujjako bipasipoti n'ebiwandiiko byabwo ne bakasimba wali nga kali eno ku kyeyo kafudde ka investor naye nga ka manager ka munna Uganda. Kati gwe olumbanga ka investor nga tomanyi nti emabega waayo eriyo jeno, eriyo minister, eriyani ow'amaanyi. Kyova olaba bino byonna bye bakola babyeteekamu byo era gwe omusolo kimanye nti ogw'esiringi ebina buli kulita ya buto gwe bakwongeddeko oba tosasulira kintu kirala, osasulira bintu by'abano bennyini. Emyaka ripooti yafuluma ey'ekitongole bakiyita Global Tax Justice ne kitutegeeza nti wakati w'emyaka 2010 ne 2017 gavumenti ya Uganda yali yakafiirwa trillioni 11 ne ssente ezigwamu nga zino ezifiiriddwa mu ttaka lyewadde ba investors wamu n'emisolo gye basonyiye. Nenkutegeeza trillioni 11 ezo ssente nyingi. Nenkutegeeza nti n'omwaka gwokka gwe batunda WBS nti olw'okubanga Gadoni wava munno bamubanja bilioni 7. General Museveni ekiragiro kye directive wa president ku mwaka ogwo gwokka URA yatutegeeza nga basonyiwa, Uganda yasonyiwa ba investors bilioni 999.8. Auditor General
oba omubalizi w'ebitabo bya gavumenti yategeeza omwaka gwa 2017 nti gavumenti ya Uganda yafiirwa trillioni 1.4. ono mubalirizi wa gavumenti era mbikuteeredde waawo mu basajja bano ne weebuuza ddala wava muno TV ye esomesa abantu eyambye bino na bino ebintu bingi ewadde bannansi emirimu naye ne mugitunda nti lwakubanga tasobola kuwa musolo mu mubanja omusolo. Abantu bangi banna Uganda wano ba investors locally abafiiridwa business. Temubawadde mataka, temubakoledde enguudo n'amasanyazi bye mukolera bali, temubasonyiyeyo yadde emyaka ebiri egy'omusolo, naye bano bannansi baffe be basasulira mu bugubi ate omusolo ogwali badde gusasulwa bali obwo obusajja ne busigala nga bukozesa enguudo zaffe. Nga bano ba local investor ate be balina okuba nti bawaayo emisolo buno emyaka 10 kwe bugenda okuba nti butambuliza ebyamaguzi nga ate tebusasula misolo. Wadde okimanyi? Tuli mu kaseera kazibu. Bino byonna bwe bukenuzi obuli indirect bwe mutamanyi nti bana abasajja waliwo omwaka gwali gwa 2017 Evelyn Anite 1918 awo Evelyn Anite nga bamuwadde ministry ekwata ku nsonga ezo yagenda n'abuza n'agamba naye nti nga tulaba amataka mangi ge bawa ba investors emyaka mingi nga tegakola kitegazimbibwako n'agamba ebyapa tubiyite tujjeyo tubikomyewo okunoonyeza kwagenda okulaga ng'ebyapa ebisinga obungi ebyo bye bagamba mbuno bya ba investor banna Uganda abaddugavu be babikukulira ne bateeka mu maaso bu investor buno obuki obuddugavu. Kyova olaba teweebuuza nnyo lwaki bu investor buno obujja wano ebiseera ebisinga amajege gabukuuma. Weebuuze lwaki nga tetuli mu lutalo bu investor obweru abasinga obungi majege gabakuuma. Ensonga ebyeti buli protected obutadduka mu ggwanga era tebulina biwandiko ebifulumya ggwanga bwajja ku kyeyo. Olw'ensonga bano abasajja tebakyalina mukisa gutwala ssente bweru kati balina oziteeka wano naye nga bateekayo abantu abalinga bamaneja baabwe. Oba obiwulira kati gwe teweebuuza emisolo emingi gye tusasula amabanja amangi batugambye bilioni 10 trillioni 13 ze batubanja budget gye batusomedde ebitundu 4 ku 10 bigenda kwa kusasula mabanja gavumenti ya Uganda gye bagibanja tebasasula mabanja galeese eddagala tebasasula mabanja gazimbye masomero tebasasula mabanja gazimbye malwaliro nedda basasula amabanja nga sente zimu ze tusasula ze zikoze ebyo bya babuchunguli buli baba wettaka lya bwerere ne bateekerako buli kimu ate ne bamala n'emyaka 10 nga baba wadde betu tebagenda. Breaking news kawedde mudda. So wetwogerera essaawa eno United States of America, the breaking good news eriwo. Yes, breaking good news eriwo. No wenze mbagamba nti revolution eno kati yakyusiza shift okuva mu political to economic social revolution gye twazemu era nga twogerera kati United States of America emaze okuyisa travel advisory nga eno batuwadde grade 4 oba level 4 ku ggwanga erya Uganda, DRC ne South Sudan. Travel advisory eno egamba nti kati bannansi ba United States of America tebakkirizibwa basooke bapozinge okuyingira eggwanga erya Uganda. Nakugambye nti olutalo lugenda mu maaso luno baluyita lwa economic sabotage. Bostegere ekintu ekyo. So America egambye ba citizens badde baddamu kukola ki kuyingira mu ggwanga erya Uganda naye nga njagala ojjukire nti ng'ennaku z'omwezi 19 May omwaka guno gwennyini gwe tulimu United States of America yateeka ban ku bannansi ba Uganda, Congo ne South Sudan okuddamu okuyingira United States of America olw'ensonga nti waliwo baluseewo ekirwadde kya Ebola. So olunaku olwaleero Katonda atukwasiza lukedde ng'olunaku olulala naye mukuziba lugenda okukyuka jjajjange. Mukuziba lukyuse Yesu wetwogerera nti kakati yabadde balinze $1 ku kisaawe. Ade balinze $1 ku airport y'Entebbe. Please, no more dollar from United States of America. Paka ng'Ebola awedde. Mu Uganda tuyina Ebola. Mu Uganda tuyina Ebola. Wano yasooka n'ajja nga twagala ssente. Tumupromotinga abasajja ne batuma ssente. Tulangirira ne tugamba nti mutuufu mu Uganda tetuyina Ebola, twetaagayo ku ssente. Kati mu kwetaagayo ku ssente ate pepe nyinyi ne tuddamu ate ne tupromotinga Ebola. So etwogerera olunaku olwaleero
United States of America egambye ba citizens bayo okutaddamu okuyingira eggwanga erya Uganda, Congo ne South Sudan paka ng'ekirwadde kya Ebola kikoze eki kivuddewo. Naye nakuga nti abantu bano bazanyirangako ng'okimanyi nti weesobola naye nabagamba nti bannange akalulu mukabba Yesu tukkiriza naye munaamalako n'ekijja kubanga omusajja yabateekamu ekintu kye bayita foreign policy ate n'afuna kabaka waazo every breaking news bampita Google Police, kabaka wa Google Police, Dr. Shama, one and only azipanga ne internet yona tenamanya nti kyabaluseda we twogereranga essaawa eno mu Bank of Uganda kati dole tandise okunyenya we bati balina ekituli mukono bagenda kuteeka mu bannansi. I love you America, I love you Donald Trump. Abikoze tekyali mu America kudda Uganda please paka nga tumatitize ekirwadde kye Ebola. Mpozi ne breaking news eyokubiri ti abadde aziza amazaalidde kati awo tuyimbira kali akayimba ti abadde aziza amazaalidde okira otudde boyimuka omukira oba omukira otudde. So abadde azize eyagana clinics okuzimba waneeno jukira alina target nga ayagala bazimbewo hub ne banene abantu bo bamanyi mu kutuuka okuzimba bagamba sifa abagenda okukola ki simu abagenda okuzimba sente muzitwe tuzimbe tebabizimbayo nga sente bazikola ki bazirya we bate batukola muza covid naye kuluno kyagulani ali kyabakola nga pesa okuganyiga jajja we twogerera sente ezibadde ziva mu malambuzi okuva mu United States of America money ane mye kintu bakiyita economic sabotage nakugambye level ya revolution bagiyita economic social revolution mugenda kutya nabagamba mbya revolution just give it time kati bagamba kewana kati nze nkole ntya akanta okanyeza abantu kati breaking news mwena temukirina njibawadde kati olumalanga akefula akamanyika Google tukolera research. This is a certified website. Okitegedde ekintu ekyo togenda kisanga wantu wona. It is a certified website. Kyokola banna bagamba nti foreign affairs mujindekere nze kabaka. Yes, mu foreign affairs ndi kabaka. You know why they fight them because they fear what they don't know and they hate what they fear. That's why they hate me. So wetwogerera kati kye dola kati mudamu kyeralikirira kati wali mu system wali munda wali dola wegirira we bati kutandika n'olunaku olw'enkya egenda kukkirira ogugo guli gwe nnyini so kakati era twala twali tuyingidde 10 eza dola eyingidde 10 change money batwaga tusooke tukyuse sente zonna zigweyo then tukoleki ayo katandika okuba ebikyupuli then economy tugende wali ewa Sudan wennyini so wetwogerera olunaku olwairo yo paati emu eya dola ebadde tubonyabonya that is called tourism ate abazungu bano bali so sensitive kino kyo nkikubulya balangirira ekintu ekyo enkeera n'abadde alina visa agisalizaamu akasente kati wetwogerera hotels e Uganda Sheraton Serena please booking muzisazeemu kubanga abalambuzi tebakyaze tuli mu grade 4 bakulu nakugamba olutalo baluyita de-dollarization, the fight for American dollar dominance. Ogamba mbwegala kuba dola kyokka abalambuzi bano baleeta dola kakati ogenda kulaba olutalo luno nabagamba nti bampita Dr. Shama ekintu kyenkusomesa ojja kiraba ever challenged but never equaled never and will never be equaled never. So dola unaku olutandika n'olunaku olw'enkya tusooke tusomeko ku ezo zigundi ezo ezikyusa dola ezo obumane gundi obu exchange owe tusooke tubusomeko ekyatwaliwe n'abeeyimiridde naye nga wetwogerera zo eziva mu America tuli mu grade 4 ne kiliniki 2 bagenda zizimba mu Uganda kiliniki 2 as emergency response okulaba nti baddukira ekirwadde ekya Ebola ekireetedde America okuba nti tebakyalinya mu ggwanga erya Uganda. So play it safe bannange mu Uganda tulina Ebola kyobula mu America ono ataddewo ban nakanti abantu bano de account atali so ndoza tujja kwesinkana ku emergency live tulabe nga tumenyamenya ensonga eno lwaki United States of America esazeewo okutugamba mbu tulina Ebola mu ggwanga. Yes era negamba ne bagundi bayo temugenda mu ggwanga erya Uganda, Congo ne Sudan naye ngeri Congo eri bakamala n'okumuwa looni. Yes Congo bakamala okumuwa looni kitegeeza nti bino bibakola tebimuli ate njagala ojjukire kale wadde tulina Ebola naye Congo eri baziikudde kesi nga temuliimu muntu ne balyoka batwala enkyaji abasawo. You know why? So twesinkane ku Shama Fat tiri live tujja kubanga twegwako leero tugezeeko okumenya ensonga eno ya Ebola na lwaki United States of America esazeewo okugamba abatuuze bayo temudda nakugamba kino ekintu bakiyita economic sabotage. Tugenda kufuna ekintu kyetuyita economic crash. Omunauganda weesibe 2
ategedde ekintu ekyo weesire bbiri tugenda kufuna ekintu kye tuyita economic crash gye tugenda okufuna. Kakati economic crash eno kitegeeza ki nti omusimbi guliko mulaba Abasudaani gwe bakwata ogwo wekataligirya mugenda kukwata ebipapula ebyo nga bingi nnyo oba mugenda kulabako miliyoni 10 nga ziri kapapula kati ng'omuntu akolera miliyoni 10 bagamba nti onaakolera meka miliyoni 10 ng'ogamba nze nkolera miliyoni 10 ze bampanga omusala. So kale byebyo so far so good. Yes, so far so good. Kufe abakkiririza mu revolution. Yes, tukkiriza mu revolution. So ekintu bakuyita economic social revolution kati gye twayingidde. Uprise gye twetaaga ku ground egenda kuva ku economic factors ng'ekyali e Sudan. Tyono bampa nayongeza emisolo paka ngayongeza eki ngayongeza omugaati. Yakwata ku mugaati munansi n'oli asembayo n'agamba nti omugaati kwe mukutte ku mugaati nina okusituka nkola ekine kalakasi. So ne yali aganya okusituka omugaati we bagongeza gwakola kigwasituka naye nga kyava ku economic factors. Naye ate toweerabira nti tulinayo negundi wali tulina tutanakwata ebintu byakatandika tutandikidde eri katuga Abamerika tebayingira. Abamerika kati okudda mu Uganda nga Kyagulanyi ye president. Amerika okuddamu okuleeta akasente ke wano ono Ebola agenda kubeerawo. Weebuze lwaki Kenya taliyo, lwaki Tanzania wano ali Uganda ali South Sudan ati just ne Congo bagitaddeko buteesi naye Uganda Congo ye bampakira omusimbi bamuwa Congo bamuwa omusimbi tibine bintu bimufa affecting era ne companies za America nyingi nnyo ziri mu kusayininga ndagaano na gwanga la Democratic Republic of Congo while Ugandan president is there in China. Is just moving around Russia and China. Then Democratic Republic of Congo gamba where America is I'll be led. Okitegere kintu ne kano kasajja kafeka no kasameiru tokagamba Macron soko je. Ono Uganda ino kubeera Great Lakes region ino kubeera mu kintu kyebaita capitalism. These are capitalist states. Who is putting them in Soviet Union? You show them fire. Muliro. Oh, why am I laughing? Kati lo not yabala mukuba minister. Dana akolechi. Doka Minister of Foreign Affairs bamunonyerezako. Minister of Foreign Affairs gwe batwa. Bali mumunonyerezako yali ambassador mu United Nations. Kati amwa demotion, amwa promotion. Mina bintu nzabisobola. Nze Minister of Foreign Affairs bino mbitegera kati senga ali nkwata mu kwaso wali pesa n'enyiga wali. Ekintu nekiteera naye bagenda bichajja muna Uganda twaka byakatandika